banene olwekyo abannayuganda beesiimye okubalaba. Afande mu bitiibwa byo ne seppeewo ngityatyamu naye kale tubuuzeeko. Yes, sebo first of all njagala okwebaza Bukedde olw'omukisa guno wetuwa okujja ne twogerako eri eggwanga okubategeeza ekigenda mu maaso. Amanya nze Saalongo Kawuma Nsereko Rogers, Senior Superintendent of Police, atwala eby'entambula mu Kampala n'emirirwano sebo. Saalongo kiba kya Saalongo kisigalawo bulungi. Yes, sebo. Ekyange kisigalawo. Teyari manyo Professor Kateregeyo, Professor Saalongo w'ekitiibwa byagattibwako n'ebigere by'oluzungu nabyo biteeka Saalongo sebo nkwozaayo ekyo era nkusabira Katonda akwongere. Amina. Yimbadde nga nedda ate. Amina. Saalongo. Kakati munnange bwana Lukundo. Guvunanyizibwa ku Uganda Matters Museum. Soko tu update awo ku kigena maaso abantu bajja. The administrator era ndabirira ekifo ekyo ekyabakulisitaayo. Wabula ye Namugongo. Wega walwawo oli naagala nakiyanja naye ate ekifo gye Namugongo olw'ensonga teri mu byafa by'abajulizi yali atiddwe nakiyanja weeyongerako akatonotono era ekiggwa kyaffe Namugongo n'erinnya we lyava era abantu gye baaleetebwa nga babatulugunya mu kkubo abasinga ne balemwa n'okutambula era nga abasirikale ba Kabaka ekiseera ekyo nga olina okutuuka eri mikono gya Mukaajanga oba oyagadde oba tokoze yatuulangaawo oyo Mukaajanga ye nga tavaawo era ng'agoberera ebiragiro bya Kabaka. N'olwekyo okutuusa wali baali balina okutuusaawo mu mbeera yonna gye wali olimu nga bakusiba ebigere ne bakuula ku ki ku mugongo. Neebuuza bawalula bbanga ki eryo? Olugendo lw'abajulizi abattibwa e Namugongo lwava Munyonyo. Ekifo ekisukka ne kilomita 15 naye nga baleeta basooka batambuza naye nga omuntu yali ajemedde Kabaka ekiseera ekyo tomala gatambula nga bano abalamazi batambula obulungi balina okutulugunya sirikale ba Kabaka bayitanga abambowa n'olwekyo onootera okutuuka wali oluusi n'olemera mu Gazimbi era nga batandika 26 nga bava e Munyonyo naye Charles Lwanga bamutira ku bulooli era ku kiggwa ekyo y'omujulizi yattibwa n'olwekyo yattibwa mu kkubo nga baleetawa wali ewaffe kiggwa ky'abajulizi abakulisitaayo era nga be bajulizi 25 abattibwawo era kwe kukola museum ey'enjawulo kuba museum eteeka ebyafaayo byonna era bw'otuuka wali olaba n'ejjinja papa lye yasimba kubanga lwa Bakatuliki 12 abattibwawo n'abakulisitaayo 13 naye ng'okutuukawo e Namugongo ng'eyalemwa okutambula olw'embeera gye baali babayisizaamu abambo abasirikale ba Kabaka tosobola kutambula kumalako kati awo omusonyi kwagwera gwe ekikuuma era ebyafaayo babibulira gwe bozobirwe awo kakati bwe bakutuusangawo nga amafumu ge bakufumita sijja kubuuza bwana Nseko bo amasasi kubanga siraba budde aba abwonoonya akuleesa eri yonna twali takubidde effumu lyeri n'alituusa waliwo omukolo ogw'amaanyi awo gwalina okukolerako ebyafaayo bigamba bityawo egamba abantu abajemeranga Kabaka nga banjawulo nga bakola mu lubiri babayisa mu ngeri y'enjawulo era bano abajulizi abattibwa e Namugongo bakozi mu lubiri nga Kabaka abaagala nnyo era nga abeesiga era ekigendererwa kyali nti tubabonyeebonye tubayise mu bulumu obw'amaanyi weewaawo bandyegaana eddiini tuba baabawa ekiseera ekinene ekyo mpo ky'okubattirawo eri agamba tubatwale ewa Mukaajanga era n'okubatuusa wali e Namugongo bamala wiiki nnamba sabiti nanga bali mu kifo ate nga ne Mukaajanga alinayo mutabani we mwabo abajulizi era Mukaajanga bamutuusa banamaze obbasiba babakuludde ku migongo ng'embeera gye baali balimu ng'oli yeebuuza bwebuuza ye bano abantu bazze batya bano abaana bazze batya era nga baddawo bano bazze Namugongo balemedde otambula batuuse Namugongo erinnya Namugongo batuuse wa Namugongo so kwe kubatuusa naye ng'erinnya Nakiyanja lwaki abasinga balituwa kubanga eri emmanga waliyo gye tuyita wetland
amazzi entobazi era nga wekyava nti abasirikale bamala okutta wali ekyengulu mu museum yaffe kuba twazimba okulaga ebifo byennyini webabattira kati nga bamala nga baserengeta emmanga era ekifo kyaffe bwekiraba ovene okkirira yes era n'ampithiyera tujja gyogerako ezimbiddwa egenze ngaegoberera ekifo engeri ettaka lyerikola ki eritambula naye nga bwe baserengeta awo emmanga era okutuuka wali nga affe twenazeeko omusaayi gw'abajulizi gende guyanjalirewa eri mu ntobazi eyo era erinnya Nakiyanja guyanjale hali erinnya n'olwekyo oli kwe kukituma ki Nakiyanja naye nga ate erinnya ye Namugongo kuba Namugongo aho wakoma kakati nga sinabwana nsereko kuba naye emboozi alabika munyumidwe ninga egyonyumya mwana watunga onyumisa kyembuuza kakati status kwerita kwe kuwa museum kikimwongeddeko omwaka guno museum buli mwaka ekyuka kuba kyali kirooto kinene ekirooto kya Ssaabalabirizi yawummula Livingstone Mpalanyi Nkooyooyo yafuna ekirooto mu 2013 ate naye bw'otunula ebyafaayo jjajjaawe Eriya Kajiri y'omu ku abo abasimatuka okukola ki okuttibwa e Namugongo n'olwekyo yali by 2013 nga is a retired archbishop naye Mukama n'amuwa okwolesebwa nti abajulizi bonna bambadde ebyeru naye nga ekifo kiki kijama kisaanidde era 2013 kudde eri bw'olaba Namugongo ebiseera ebyo nga tassaamu kitiibwa abasinga nga amanyi Namugongo yowa wali ku bulooli wali wookoma wali omu yeyafiirawo kalooli lwanga era kwe kuyita ali ku bulooli olwa Charles ku bulooli wali lwakalooli lwanga Charles Lwanga yattibwa okwo n'olwekyo kwe kutandika okuzimba Namugongo kati museum emidde okuva kati museum weeri eringa ewedde kubanga ebifo byonna byateekebwateekebwa mu bifo byennyini abajulizi bwe battibwa obutakyusa ebyafaayo n'omuliro oli bwajja alabira ddala ekifaanani nga abajulizi bwokyebwa nene ne waggulu nga laba malayika batwala ki emyoyo gy'abajulizi n'olwekyo ekifo kirungi era bakirambula era oli bwajja afuna ekyenjawulo katugende wansereko mulabi waffe omulungi omanya bulungi 3 June lunaku lwakulamaga yentikko y'emikolo gy'okulamaga naye nga abalamazi bo batandise dde okutambula n'okujja era kyekirese muganda waffe navunanyizibwa ku bya traffic sereko nga tagenda kukwata butaala simanyi baana abukwata takwata emmotoka nkadde nja kubuuzayo ne kano mukyakwata emmotoka enkadde bwana nsereko tugezaako DMC tugezaako naye munazikwata mumanyi tetujja kutambula takisi omanyi nti nkadde nnyo baŋŋamba ekizibu kyabwe nti tetulina sente zigula mpya buwulidde bakiteesa kale bwana nsereko twala tugende ku ekyo entambula y'abantu bweneebeera si wali wokka newulidde bantu baffe bakola ki bali mukujja webale nnyo ssebo Namugongo ffenna tumumanyi engeri gy'abaamu asikiriza abantu bayitirivu nnyo n'olw'embeera eyo enguudo zaffe zikwatirira abantu abatambuze n'emmotoka zennyini ne baganda baffe aba boodabooda ffenna tuli ku makubo gano naye nno ffe nga aby'entambula ffe tuba ne puroguramu yaffe gye tuteekawo okulaba nga embeera eyo tugezaako ogikwasaganya abantu babeere nga batambula kinnawadda nga tusemberera olunaku olwo ffe deployment zaffe by the way zatandise dda kubanga kati tutaddewo ffe traffic tutaddewo ttiimu ez'emisala ne ttiimu ez'akawungeezi kubanga abantu batambula obudde okukya nga tusemberera ddala olunaku olwo ojja kwesanga ng'enguudo ezimu tuzisibye enguudo ezimu tugenda zifuula one way nga tukkiriza emmotoka zijja ebbiri ezibadde ziyita ziti nga tuzikkiriza okujja ziti nga tewali emmotoka ekkirizibwa kudda mabega wabula zonna nga zifuluma bufulumi ng'olwakyali wajjala n'alya oluguudo olwo tugenda kuba tukkiriza emmotoka zidda buzzi ku northern bypass avuga ng'ava eri bw'ati ng'ayagala okwambuka
ajja kuba takkirizibwa okuva ku ssaawa 9 ogw'ekiro ku makya ennaku z'omwezi nga 3 program ejja kuba etandise okukola. Waliwo enguudo nyingi ezijoyininga ku luguudo olwo ezigatta ku kyali wajjala naalya obuguudo obwo bwennyini abantu basolamu bangi. Tubakubiriza yenna afubutuka eyo mwaga amakubo alina kubanga afeesinga atunula wansi naalya agenda wansi so sokudda waggulu. Enguudo zonna ezijoyininga ku kkubo eryo kyali wajjala naalya. Lwaki tukola ekintu ekyo? Tuyamba ku kalipagano. Abantu baba bangi nnyo n'emmotoka ziba nnyingi nnyo. Kakati ne woba oyagala genda ku quality supermarket eryawe ennene owulidde ojja kuba tosobola kujja bwoti kwambuka gendayo. Bw'oyagala genda ojja kwetooloola oyite gye tugenda okukola ekkubo okomewo ate ekyali wajjala toserengete okitegedde ogenda kweyo supermarket erya. Kwegamba ngezaayo okugyayo ekifaananyi nti ebintu bijja kukyukamu olunaku olwo. Okuva ekireka okudda ekyali wajjala ejja kuba one way nga yabatambuze n'emmotoka ezimu ezirina stickers ezijja ku mukolo. Okitegedde ng'ova eno kati esseeta ojja kubanga ojja ng'otambula ekireka seseeta ekireka ng'otambula bwotyo ng'olina sitiikayo tujja kukukkiriza oyitewo bulungi nga sitiikayo bweneeba ekulagidde ogenda opakinge ku space sitiikayo eraga olina okuteeka emmotokayo. Abasirikale baffe bagenda kubeerawo bulungi nnyo nga babalagirira ekyokukola. Abagenda ku kigo ekyabakulisitaayo tubasaba mukozese ekkubo ery'ebbuto kubanga wali okuba ekyali wajjala okudda ku kigo ky'abakulisitaayo ekkubo ligenda kuba liggale nga tosobola kuvugawo mmotokayo genda ku kigo ky'abakulisitaayo wonna wagenda kubanga wabigere bokka. Kati nga bw'oba olina ekidduka kyo ojja kuyitira sayidi ez'ebweyogerere oyite kwako akaguudo ak'ebbuto ovuge bwotyo paka bwogguka eri waggulu e Namugongo olwo ogenda opakinge mu church farm yaabwe space awo we bapaakinga bulijjo batera okupaakinga abakulisitaayo n'abava eno sayidi za eastern nga bagenda ku kigere ekyabakulisitaayo muyinza okuyitira awo esseeta ate nemukwata eyo sonde ne muvuga paka mutuuka ku space eyo parking wegenda okubeera. Eyo arrangement yaffe weeri era nga ejja kukola bulungi kuba twagigezaako nekola bulungi ddala. Kakati abantu abalala bonna abatalina stickers parking spaces tuzirina ze twa-identifyinga nga tujja basaba bayitire Entinda Kiwatule bagende paka ekira waliwo ekisaawe obajja okuteeka emmotoka zaabwe abatalina sticker. Awo ekisaawe kiba kijjudde naye wagenda kuba aba traffic wonna twabataddeyo dda twadeployinzeeyo ekisaawe kiba kijjudde. Waliwo Mayor's Gardens eri awo ku kirya Municipal Council ku kizimba mu kibangiriza ekiri awo mu luggya lwabwe nawo tujja kuteekawo emmotoka. Olwo ezigenda ekira oziteeka organized risk oba poliisi wajja kuba deployed wajja kuba kubanga nze nkugamba traffic naye ezo parking spaces zonna mulimu abasirikale aba general duties be bataddeyo kuuma emmotoka ezo. Okitegedde. Kakati waliwo abagenyi baffe abajja nabo nga bava mu nsi endala owulidde nabo balina ekibangiriza ekyabwe we bagenda okubeera. Kwegamba tuli organized bulungi nnyo ba VIPs bajja kupaakinga ku Namugongo Girls Primary School byonna twadeployinzeeyo dda bulungi nnyo ffe tulinze lunaku kutuuka tukole ogwaffe ssebo. Program yakukyogeko tukyagenda mu maaso tuli ku nsonga z'e Namugongo. Waliwo bannaffe abali mu kujja saagadde oleme bu guidelines abali mu kujja abali mu kutambula kati. Yes, abatambuze ba commanders bonna bafunye message eno okuva wa IGP kubanga tulabirira abatambuze bonna abava mu bitundu ebyenjawulo kuba enguudo zonna kati zikwatiridde abalamazi. Tetwagala abalamazi baffe kutomerwa ate naffe abavuzi b'ebidduka bwe tubalaba nga bali ku kkubo tweyongere naffe okuba n'obuvunaanyizibwa mu nvuga zaffe
kijja kuba kibi nnyo okuwulira nti emotoka eyingidde mu balamazi okitegeera nolwekyo ffenna tweddeko empisa zaffe zibeerenga nnungi ku kkubo tuweŋŋane ekitiibwa bwe mubalaba mubawe gaapu bulungi babayitako ate abalamuzi lwaki mbayita abalamuzi abalamazi mutambulire ku mukono guno ogwa ddyo ng'olaba traffic ejja gy'oli temutambulire eno nga traffic ebava mabega ng'emmotoka zibava mabega mutambulire ku guno ng'olaba emmotoka ezikujja maaso kubanga singa emmotoka eba etagadde oba eganya okusoba oba kiki chances weziri nti ojja kwewala ki akabenje ako okusinga bwetagala ng'ekuva mabega nejja ekkubira obwereere n'olwekyo mutambulire ku mukono guno ate nga muli ku extreme end ey'ekkubo mwenda temujjula mu kkubo kuba amakubo gaffe si magazi bulungi kulaba nti ffenna gatwakomodatinga twekubire ku saidi y'ekkubo tulabe nga tutambulira at least mu line naye nga tuli ku mabbali g'ekkubo okitegedde mu abavuzi tufube nnyo okulaba nga tuwa abantu abo ekitiibwa abatambulira ku kkubo abalamaga abavuzi atwaliwo abalamazi ndabye abava Masaka yabadde bava Mbarara babuhweju nga tebayise ku luguudo oluli Katonga omusirikale kyatabakkiriza ekyo kyanneewunyisiza nakirabye ku mawulire neneewuunya nnyo kubanga bukyanga Katonga oyo asala ebbanga liyiseewo wandirowoozezza nti abantu bonna bategedde naye ne bw'oba watambudde ekkubo lino tolaba traffic aliko n'akutegeeza nti ndowooza waliwo ekitali kituufu kubanga nandirowoozezza nti bandibadde balaba emmotoka nga zikola ki nga zitambula ku kkubo nti oba bavudde eri ne badropinga mu nsi bamukukkiriza ali mukukkiriza tayinza kumanya ate atambulira ludda lwewamugamba tatambulidde ye mu kkubo n'emmotoka ye atambulire wandibadde olowooza nti lwaki lino kkalu wandibadde olowooza lwaki kkubo lino kkalu nga teri mu mamotoka gajja neweebuuzaako naye n'otambula paka ku pointi kwennyini amazzi ga ekyo nakyewuunyiza nnyo kakati waliwo n'abalala abatambula walala ojja kusuula ekifo kya abatesitesi gye bava nga waliyo okutambula eyo simanyi nteekateeka gye mulina abava ejjinga nga bwe nkugambye sebo IGP yatugamba tulabirira abantu abo bonna abatambuze era buli komanda eno olumu babawerekera bwe kiba risk weeri babawerekera waba tewali nnyo risk eriwo babaleka ne batambula Programu munnange yakyogero tuli ku nsonga za Namugongo era tukyazitunuulidde n'obwegendeeza tulabe tuleme kubeera nga ate tubamu abo abayinza okuba nga enteekateeka eno tugamba tetwagitegedde tuli on traffic tutundine ekiri eyo naddala ku biggwa ebyo twatubulemu katono nnyo n'oluvannyuma tukomewo ate twongere okumanya ebyafaayo bya Namugongo nakiibwa we wayimiridde mu kiseera kino.
Omwoleso gw'embaga gukyasinze obunene mu mwaka gukomyewo. Oli mu nteekateeka y'okukola embaga tosubwa. Omwoleso gwa Bride and Groom ku mulamwa ogugamba nti love is in the details okuva nga 23 okutuuka nga 25 June 2023 mu Oma Multipurpose Hall okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 2 ez'ekiro. Jangu onyumirwa emyoleso, obukodyo n'ebintu eby'enjawulo ebiteekeddwawo abatuusa ku bantu empeereza z'ebyembaga ebinaakuyamba okukola embaga y'ekirooto kyo. Wajja kubaayo okuwangula ebirabo mu kuvuganya okw'enjawulo buli lunaku era n'omukisa okukukolera honeymoon okuyingira osasula mutwalo gumu buli lunaku. Omwoleso gwa Bride and Groom guvujjiriddwa omwoleso gw'embaga gukyasinze obunene mu mwaka gukomyewo. Oli mu nteekateeka y'okukola embaga tosubwa. Omwoleso gwa Bride and Groom ku mulamwa ogugamba nti love is in the details okuva nga 23 okutuuka nga 25 June 2023 mu Oma Multipurpose Hall okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 2 ez'ekiro. Jangu onyumirwa emyoleso, obukodyo n'ebintu eby'enjawulo ebiteekeddwawo abatuusa ku bantu empeereza z'ebyembaga ebinaakuyamba okukola embaga y'ekirooto kyo. Wajja kubaayo okuwangula ebirabo mu kuvuganya okw'enjawulo buli lunaku era n'omukisa okukukolera honeymoon okuyingira osasula mutwalo gumu buli lunaku. Omwoleso gwa Bride and Groom guvujjiriddwa omwoleso gw'embaga gukyasinze obunene mu mwaka gukomyewo. Oli mu nteekateeka y'okukola embaga tosubwa. Omwoleso gwa Bride and Groom ku mulamwa ogugamba nti love is in the details okuva nga 23 okutuuka nga 25 June 2023 mu Oma Multipurpose Hall okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 2 ez'ekiro. Jangu onyumirwa emyoleso, obukodyo n'ebintu eby'enjawulo ebiteekeddwawo abatuusa ku bantu empeereza z'ebyembaga ebinaakuyamba okukola embaga y'ekirooto kyo. Wajja kubaayo okuwangula ebirabo mu kuvuganya okw'enjawulo buli lunaku era n'omukisa okukukolera honeymoon okuyingira osasula mutwalo gumu buli lunaku. Omwoleso gwa Bride and Groom guvujjiriddwa omwoleso gw'embaga gukyasinze obunene mu mwaka gukomyewo. Oli mu nteekateeka y'okukola embaga tosubwa. tukomyewo nate tuli mu programu ya kyogero tuli ku by'ennamugongo. Bwana Lukundo tukomyewo gy'oli. Yes sir. Museum eyo wefuba okwongerako simanyi wetuuse omuntu bw'anajja kikyaba asuubira kuba abantu bwe bajja abamu ndaba balwa nawo abamu basula nawo awo abamu basabira nawo nkwali ng'afukamidde tomujja amaziga gokka gakulukusa nogaakabira bajulizi akabira ki nga sonna olusa atontoma bizibu bye amanyi atuuse ku nnyanja ekola ki waliwo naye enkola eyaliwo ey'amazzi ago mukadde wange enkola yaginnyonyako amazzi ago si gundi abantu si tebajjanga oli azze nti nfa nago olingaga nti nga balwanira nawo amazzi ago agatwale. Njagala nnyonnyonyoleku ekifo ekyo naddala ekiriko museum. Namugongo agenza akyukakyuka era ng'akoleddwa mu mitendera kati nga museum eyo yaggwa ne wabaawo obwetaavu nti owa ekifo kibangirizi era ne security ng'ekola ki ng'esanga obuzibu bw'amaanyi okulaba nti titulina nakikomera netuzimba ekikomera teekako toilet facilities ez'enjawulo ebyo betuyita mu phase 1 eyasooka wabula netulaba nti ate okukulaakulanya museum eno ng'eri third June abantu bajja ne batuula nga ne we batuula tewafaaninika bulungi akasana bwe kajja abantu bavaawo era omukulembeze kwe kutwaganaga waayi kati bye tukola tusookewa ene kyemmanga abantu bebatuula kuddaabwe basabira amphitheatre eyo era omugenzi agenda n'okuwummula ng'oyo nga pulaani zonna ez'omu ekyo ekifo zakoleddwa era kati aliko akulira akakiiko Bishop Jackson Matovu atukoze bulungi kubeera naye yali mentored by the late Nkoyo oyo Archbishop naye atukwatiddeko okulaba nti ekifo ekyo kikyuka awo kyekyo ekifo ekyenjawulo
ebibumba awo ebiri nti amazzi we gava kuba ziri nsulo amazzi gava wansi nga gatambula naye ago amazzi abantu bajja nga banzikiriza za njawulo kati bannaffe abasisita baffe bali ba brothers abakatuliki bo bakkiriza nti bana abajulizi batuukirivu n'omusaayi gwabwe ogwayiika ddala eri ekyengulu ku muti babatematema sirikale bonna nga bajjudde omusaayi bijambiya byonna birina omusaayi nga katuserengeteko twenaazeko wali tutukule kati ago amazzi kubanga musaayi gwabatuukirivu negunaazibwamu ago amazzi kyova olaba bagayita holy water era be basinga n'ogatwala era kyabakola bubi eri ku buloole abakatuliki basinga okujja n'obudomola ne batwala olw'ensonga y'amaanyi bwe ntwalagana amazzi nembaako kyensabye nfuna kyamagero ekyenjawulo oba okuwonyezebwa ne batandise dda n'okutuuka olw'omukyala eyazze n'omutabani we omwana mulwadde naye nga bamugambye amazzi galiwa wali ekyemmanga era najja n'atwegayirira kuba twabadde tuyoyota nga tumaliriza nga tetukkiriza abantu kutuukawo wali netugamba owaayi tumukkiriza akole ki n'asena n'agenda so ekyo ekifo nakyo kiteekateekeddwa bulungi kuba omwaka oguwedde tebasobola kufuna ago amazzi olw'ensonga twali twakatandika butandisi netubagamba mu mwaka gumu tujja kuba tumaze kino ekizimbe kuba bazimba tosobola kukkiriza abantu ate nga n'obulamu bwabwe twagala bubeere nga bali bulungi ate nga n'amazzi bwe gajja gali wali makkati mu kifo ekibangirize batuula tebaafuna era kyabakola bubi naffe kyatuluma kubanga tubeera wali ate kugoba bantu naye teri so kyatubeerera si kyangu naye twategeeza abakulu ddala eri mu bannaffe n'aba LC chairperson bagezaako okuyisa obulango tibanne mutusonyiwe naye olwa construction nekyo tetujja kusobola okukola ki kutuuka wali naye kati kyetwakoze kifo twakitereezezza era kyetwakoze nti oli bw'abazze tajja sobola genda wali makkati we gava wennyini olw'ensonga ate saavisi ejja kuba egenda ki mu maaso kene tugasembezaako erudda eri so twakonnekitinze payipu bulungi netubako ekifo twagatutte ebajja okufuna amazzi ago ag'enjawulo nga bayingira wali layini obudomola kwegamba nga ekifaananyi tekivaayo bulungi naye nga kyekifo wennyini we gava nga tulina okukikuuma wakati tuli kawufu okukyusa ekifo naye nga kyabulambuzi era ffe tetugaana muntu yenna abazze wabula tulina oteekawo provision oli bw'abazze abaako erijayita bano abasaba saavisi zigenda mu maaso n'afuna naye wano ebibumbe twakoleddwa bulungi nga biraga nti wano wennyini amazzi twayongeddemu kuba twabisitudde ne bidda waggulu byali mu kikko nnyo kati nga gye twazimbe amphitheatre tugaka tubisitule ne tugattako ne kuzi waterfalls okuleeta ku beauty mu kifo kati teekateeka gye tubadde tutuuseeko naye ekyo kyonna nga kigwa mu section ya amphitheatre kibangirizi era ku guno omwaka tusuubira abannayuganda bangi okulamaga omulundi guno omukulu bakinaggulwawo oba kikyabulamu era tusaba kuba twasaba omukulembeze ajje uno kyawedde yajja olujuka lulyo yajja nakati kakati embeera 10 tekimala bisatu kimala yes naye atukoze bulungi nga ye omuntu Namugongo amwagala ate ng'omuntu eyagala mukwano gw'enkooyo oyo tujja kimaliriza Namugongo n'olwekyo ne ministries enkooyo oyo yagalamizidwa kumpya awo wennyini olw'okwagala enkulaakulana n'ekifo nkooyo yayagala abantu baagale Namugongo waliwo ekiseera we kyatuuka abantu banjagadde nenjagala baagale ki ebintu ebigambo byalinga calculated naye nga yakyogerera kuva ku ki waliwo ekiseera we yatuuka obulamu bwe ne bukola ki n'afuna kansa n'anafuwa ne bamutwala wabweru kati n'amalayo emyezi 7 agenda okudda okumbuuza mikwano gye gizze ne girambula emirimu egiriwa nga mbutuufu tewali naye ate bwe yatuuka ng'akomyewo kuba yategeera abasawo bamugamba olina omwaka gumu
so yagenda mu mwezi ogwa January naga owa kangendeko mu July wano mbeko byenkola nkoleki sibule ku bantu era yafa 5th Jan mwaka gwali gugwa bwe guti n'olwekyo ye bwe yajja yategera kaseera ke katono kyova yagamba nga tukole binene tutandikirewo ne tukole ki mangu n'ekifo yagala nziba yaleka kironzi twali naye ne tutambula nga Lukunda wajja kunkolera tuli naye awo wajja kunkolera endowooza oba alina project okukolera wakitegeeramu ki netegeera ngeri yali nkulakulana omusajja alowooza nnyo kuba obeeranga n'enkoyo ng'alina ekipya kyalowooza endowooza alina ka project kayagala okuteekawo weyaga nti Lukunda wajja kunkolera wategeera kinti ka project wayaŋŋamba pima waliwawo we battira bamuyita Reverend Bazira Godfrey bamutta mu biseera byobote kubanga ekifo balowooza kyabayeekera ate nga principal wa seminary ngalowooza abayizi balowooza be bayeekera era bamubuuza ne bamutta kati waliwo bamuttira awo akafu yaŋŋamba mpime mita 3 okuva okwo saayina nalukoba natwakuba enta 3 netutuuka wali nga awajja kunkolera kumbe nadde eno n'awandiika ebbaluwa nga Ssaabishopu we Namirembe akkiriza akole ki so n'ekifo kye yakironda ogenda okujja okubuuza nti omusajja alina we yapima weyagamba mukolera nga wewo we balonda n'olwekyo ebyo byonna akwagala Namugongo naye nti abantu baagale Namugongo okusinga ye omuntu era programu yatushogereko Lukunda eddoboozi erina engeri gyeri kusikiriza n'owulira ojja okole no ku marediyo n'ensireko naye mulina ebiroboozi ebirungi katudde ku gwe emboozi olambadde nkwerabidde naawe ng'onyumiddwa omwana alina engeri gyabinyumyanyumyawo n'abigattagatta nagate kangende enzira ekyokubiri kakati waliwo abalamagano nga bayita eno munyonyo traffic bw'ogiwadde waliwo abazze edda okulamaga nga bakomi bali wansi mu wino waliyo ebifo ebyo ng'abalabazze bali Busega wabalowoozezzaako abo ate bangi tubalowoozaako nnyo kubanga ebifo byonna mu sizoni eno biba bikulu ddala abantu bangi bagenda okubiraba mu sente bali ku Ddembe Munyonyo eno ku Matiya Mulumba Kampala yonna abalamazi bayitayo naye nno ffe program zonna tuzirina era nga tuzeetegekedde ddala bwenva wano nina abapriests bengenda bakulu b'ekkereziya bengenda okumiitinga kuba tulina ebifo byetugenda okutambulamu tulabye olunaku luli terunnatuuka so eyo program gyengendako kati njagala kukulaga nti nno twetegese nga bukyali ng'olunaku luli terunnakola ki natuka kubanga even ne bwe tugeera wano abantu olwedde bali mu bitundu ebyo owulidde gye bali naye nga ffe twadeployinze dda era abasirikale mu Kanyomero bwe bali twakoze ey'ekinnansi nga ffenna tuli basseruganda era tweyise nga basseruganda mu mbeera eno bwe nkugamba nti tokola kintu gundi ng'omusirikale sikikola kubanga njagala kukutulugunya owulidde nkikola olw'obulungi bw'omulimu nkikola olw'obulungi bw'ogwe nga munnansi okulaba nga twewala embeera ezimu omanyi waliwo traffic gyafulowingira abatesitesi naddala abatesitesi gyabava saidi kakati ku luno oyinza obulaba eno nga Masaka road teri nnyo bize naye ngaawali bize saidi eri toyogedde eyajjinja ekyo tusa kyewala nga waliwo ova ejjinja simanyi wawotwalatwala awo naawaawa ekyo kyekisobola kwewalwa kubanga ng'etteeka ate kakati sinajjinja yokka kuba enguudo zonna zigenda kuba zifulumya abantu bayitirivu naye ejjinja okubanga nti yetegeka of course pompe eyo fe abategesi ebeerawo nnyo baba basanyufu olw'ensonga eyo kakati ffe weetuli nga bwe nkugambye era tumanyi ow'amaanyi bwe tulina okugateeka okulaba nti abantu batambula bulungi ffe bijjula ennyo bijjula ennyo simanyi mu kusuubira kwa poliisi mulimu ebifo tumanyi nti kati ku mulundi guno omanyi buli nsi
covid we yakwata amulajja bwe twanvaamu twasuubira Namugongo agenda kujjuza kubanga abantu munzikiriza zaabwe bwe wabeerawo okwennyamira ekiddako nga kyakusaba Katonda kiba kyamaanyi nnyo. Kakati nze mu kusuubira kwange abantu engeri obalaba nekwekyala n'okukola ki kati Namugongo ayinza okujjuza ennyo, agenda kujjuza olw'ensonga ennyo okusinga osimanyi nteekateeka ki agenda kujjuliza ddala kubanga ekyo kyo kyekibeerawo kumpi buli mwaka. Ne last year abantu baali bangi ddala jjukira ndowooza ye last year si yasooka nga bagudde covid ne batukiriza yes abantu baali bangi ddala so ne kaakati tubasuubirira ddala okuba abangi ddala naye ffe tukubiriza omulanga nti enteeka yonna eriwo nga poliisi gyekoze nze njogerera kati poliisi naye nga ekyange kya traffic naye ne bwataba wa traffic kubanga kasita olaba omusirikale alina ku duty eyo n'akugamba tukole bwe tuti tambula butambuzi owulidde kubanga nabo balina ebiragiro ebyabaweereddwa okuteeka mu nkola okitegedde temutuwakanya nekugamba nti ite eno kyama mnyotukayo leka kuteekawo mbeera yakusika muguwa owulidde kubanga era tugenda kusinga kuba tulina orders zetukola ki zetufollowinga tongamba nti nze nsula waawo awange waawo nina kuyita wano nedda bwekugamba nti yita eri genda oyita eri weetoloola okomewo awawo awaka ensonga weeri lwaki tukugamba okole bwekyo bwotyo si kubonyabonya si kukola ki ate kintu kya saawa busaawa really kyasa tugenda kumala nnaku bbiri nga tuli awo Namugongo kubatawanya osijja omugamba okwetoola naye afande ng'omanyine waliyo jjaamu mugambe okukaluubirizibwa kulina okubeerawo tosobola kulya keeke ate n'osigala ng'okyagirina owulire eba eweddewo kakati embeera eno bwebawe omire obwo naye kati kino ekintu kya saawa busaawa twegumiikirize abantu bonna abasula mu Namugongo awo kyekyali wajjala bakaluubirizibwa tukimanyi bakaluubirizibwa basenga Namugongo yes kakati ate abamu ku mbeera ng'eno bakimanya bambi bo ne basooka bakola ki ne beesonyiwa ebintu ebimu ng'okutambula kufulumya amamotoka gaabwe kuba tugenda tebeetoolooza abamu basigala ne bagamba waye katukigumiikirize oba abamu ne bafuna programs endala nga tebajja kufiitinga mu kukaluubirizibwa okitegeera abamu olaba n'amasomero agamu abaana oli bali bakyasoma nga bagamusooke mu ddeeka kubanga essomero tolina bwoliddukanyiza mu kitundu ekyo ddala mu kitundu ekyo nga ddala ate kakati jjukira agenda kubeerayo ng'abaana bamu era badda mu masomero oba nga bazzeeyo awo ennaku ezo zonna abazadde bajja kubeera bakyetala nolwekyo ojja kulaba emmotoka nyingi nga zikyafuluma eddala zigenda naye embeera gye mbagamba yakugumiikirizigana mulimu afanda abantu wajja nobalabulako edda ng'olabula bibyo bya Bugombe obugombe bwo bungi bwadda simanyi wakivaako obugombe bwadda wakivaako mangu webuli naye sikivanga nako tetukivangako naye ani ayina okuyitawa waabuyo yayina emmotoka ennene ng'eriko obugombe n'ayina omusirikale kati sikikyayinako ayina oli kasita aba n'omusirikale mu maaso ng'atuddemu yamanyi nti butereevu tolina nakubuuza oba ani kasita omusirikale atula mu maaso gw'obuluza mukulu ani ayina abakulu batono nnyo bw'ataba pulezidenti bw'ataba ssaabalamuzi bw'ataba sipiika wa paalamenti bw'etaba ambulensi abakulu bamazeeyo wali bw'etaba bali basatu abalina free according to the law nze bemmanyi olinayo abalala bomanyi abalina free sipiika pulezidenti ne vice we abasinga bano bonna balina badeputies baabwe abo bakkirizibwa president vice president chief justice ne deputy we speaker ne deputy owulidde ambulance kugamba abali mu tteeka nze bemmanyi owulidde ambulances fire brigade fire trucks eziyitawo nga ziri mu emergency genda kuzikiza muliro oba batwala mulwadde motoka za ame eziri mu emergency situation ezaffe police ame bintu byamu owulidde mwegirisi ezo
abalala ffenna nti member of parliament nti minister okujjako ng'etteeka balikoze eki nga balitereezezza okujjako ng'etteeka okujjako ssebo okujjako ng'etteeka balitereezezza to include abo bonna we are here bamenya amateeka tozizza musango era talina gyagenda kuwawaabira naye talina wayinza kuloopa etteeka nerikukwata nti bakusiba tekisoboka kubanga mu tteeka tebaliimu ate nga nawe oyinza omuwawaabira era ekkooti neekuwuliriza kakati ku mulundi guno kasita mutegedde bulungi tebaliyo we bayita abo kasita balagidde n'akaluubiriza abantu naddala ku kikubo ekyo kyali wajjala ekyo ekitaba ekyokiba temuli mmotoka etambula yingajja agamba abantu balaba abajjudde muveewo ne gye badda tebamanyiiyo bantu ne beetunuulira bati balamazi bavudde kyenjojjo sejja tubatambula tebamanyi nekyayogera oluusi bali mubumenyi bw'amateeka bonna bali mubumenyi bw'amateeka naye nga ffe betulabyeko era betusobola okukwatako bwe tuba tulaba nga bakulu nnyo we engage them netubagamba bannange ekintu kino kyabaddewo mu mbeera bweti ne bweti netubawandikira bo nabo balina ate ababatwala kyekirwaki olaba emmotoka zonna ezisinga bano ababeera ku kkuba balina smartphones abakuba abo abamenyi b'amateeka ffe ebifaananyi ebyo tubikwata era nga nkubiriza n'abalaba programu eno gwekozesa simu yo simu zino zituyamba nnyo okulaba nga tulwanyisa ebikolwa nga bino kwata simu yo olaba abo abantu abavuga ebintu ebyo bwekuba kifaananyi pa oweereze ffe tuprintinga bulungi nnyo netumanya mutukene eva wano owulidde n'abo abakulu babaako abakulu kitegedde tugamba staff wono gundi akoze bwati ne bwati mumbeera bweti kantoni musobola okujjukiza waliwo era baatuloopera mu program waliwo emmotoka ya poliisi ekulembera oba deputy mulamuzi oba mulamuzi erina gwekulembera abaana bavuga bubi nembooko bakuba ya poliisi patro ebeera mu maaso gwoli omu ku bakulu emuvuga bajja baba batwana mwana wooli ku ssomero naye bavuga bubi kabalopaano ku vidiyo n'emirundi egiwera naye nga nja kulaba nkugambe omu ku abo abakulu naye eva eno naggulu nejja bweti nja kujjukira tulina desiki zaffe zetukola ki ate ekisesa emirundi egisinga abakola ebintu bino n'abakulu olumu tebaba mu mamotoka gaabwe olumu baba drivers ng'omukulu principal taliimu atwala mwana ku ssomero motoka okitegedde ne bakola ebintu bino nga bakama baabwe tebakola ki tugende tuzikwata nnyo ku kkubo naye ogenda okubirunyiza motoka temulina mukulu wabula driver yakola ki yayokola byayagala kubanga avuga emotoka yaki ya gavumenti okitegedde ezo kesi nazo nnyingi tugenda okutegeeza bakama baabwe nga tebamanyi naki nagamba driver wange nze mbadde manyi nti owulidde tioba ali wano tinedda ssebo tumukwatidde enakoze bwati ne bwati kati nabo ku ezo levels bamanyi engeri gye bahandling ensonga ezo naye era kituyambyeko nnyo kino kyembagambye ekyo name and shame okitegedde abantu bakozesa essimu zaabwe bakuba abantu abakola ebintu ebyo abavugira ku ludda luli olukyamu abateekamu obugombegombe obwo okitegedde ne bakola ki netubamanya kubanga emotoka eba clear number plate zibeerako netumanya nti eno yakitongole gundi netwatakinga ekifaananyi netuteekako covering letter netubaweereza owulidde n'abantu bakyaswala banansiriku abantu okuswaluza ki baswala era njagala otegeere ntikoleva y'okuswala bavunaanwe okuswala abantu bakyasaala ati kakati okuvunaanwa gyekuli kubeerayo naye ate tomala gavunaanira oyita mu mitendera ekikulu waliwo diplomacy njagala olabe nti nno ekintu ekyo kikendedde nnyo aky'abantu abavuga batyo kikendedde nnyo empulunguse mweziri naye tekiringa luli bwe kyali ndowooza mutegedde mukijjewa akulira traffic company emirano agambye abantu basatu bebakkiriza kati munadde bakikola muswale mumanyi nti sikkirizibwa
kubanga ntusiza omusirikale naye omusirikale kabaleme kumenyesa mateeka ne mutukusindika ku nkingizi kubanga oyagala okuyitawo ekukuba funda abantu bagala bagweri mu mwala waliwo n'abalala ng'atwala maiti oli yafudde ekyo kikyamu ate natukubira obugombe tumuviire nga tewali na nsonga ekyo kikyamu simanya ebintu bitandikiriza kakati bwana gundi lukundo tusiibule ikunga abantu bajje era bebasuubira okulambula lero bipya kubanga ekintu kifumuleka mwakijjeeko engalo kacyanga lubanga lwa mini museum yagiddwako engalo tujje nga mugenzi okulamaga ate oyitewo osobola okukola otula ne baganda baffe abava ebweru kubanga bangi era ku luno tusuubira abalamazi okubeera bangi ennyo olw'ensonga bingi balabye enkyukakyuka eri Namugongo kati ekibangizi kyawedde era gwe mulundi ogugenda osooka okituulamu mu 3 June eno era nga bannaffe abeera batinji abategese naffe Eastern Cluster dioceses zategese diocese 10 ezegatta nga Bishop Egesa owa Bukedi diocese yakulembeddemu ne chairman wa Seke wa Right Honorable Rebecca Itwala Kadaga ekyo bali mukola nnyo obutawero okulaba nti bakola bulungi abantu abatuuse mu ekyo ekifo wayogedde ku kugaziya museum ne tulina museum tower era bwe tuva nekyemmanga n'omwaka nga guggwa twambuka waliwo obusomero obutono bwe twasenda ne babuzimba awalala nti buli locating si kusenda busenza wabula twazimba essomero ery'amaanyi Namugongo mixed then kati ekyo kibangirizi tugenda teeka museum tower nga myaliro 7 bwana nsereko muna agaba ebipapula kugenda mukutoa mugenda bakoshoninga engejulirwa Namugongo kati gwe tukoshoninga papula byaleeta ebizibu nembigaba bubi simanyi bamuna agaba bamuna abasoma ffe tusigala tugaba kubanga kati mu nteekateeka ng'eyo tugenda kuba nga tulina n'ebitundu ebitakakkirizibwamu mamotoka kati nga kyaliwo Jalawo Trading Center awo nyina mu masanganzira tetukkirizaawo motoka n'emukukola ki bw'ojeema kuteekebwawo gye tusanga tugenda gikuba ekipapula ate nga tujja gisika ku breakdown tugiteeka wali ku poliisi ekira ate nga gwe nyiniyo gwogenda kusasulira breakdown ate osasule n'ekipapula bulijjo breakdown badde bagisasulira ate kati ekijja omanyi kinyaga bitono okitegedde kati ze mbategeerezaawo kira alina okuba nga mukalu nga tewali mmotoka okutandika zino taxi zirina komeere kireka owulidde olunaku lwakulamaga mutambuleemu awo mutambulemuuka kubanga bwokkiriza taxi ekujja bonna baziteekateeka kukuba wonna olusuku wonna nerifuuka ki nga tosobola kuyitawo n'olwekyo etaxi kola olunaku tetuzikkiriza boodabooda tetuzikkiriza okujja nga tulaba nti batwambuza oba omulema oyo tuyinza omugamba gwekola ki gwe genda kese zezimu tujja zikkiriza abakadde tugamba genda naye boodabooda wonna woolaba nga tusibye ekkubo awo naawe wookoma tosala ow'olubuto omukadde yes abalala bonna mpola mpola ndoze ensonga osegedde bulungi seetaaga zidda mbazize bukyali tusobole okumanya ebintu bino nga bikyasiga nti tebatugambye ate batugambiddewo ate kakati batugambe buyise ebigambo bino bitegedde programu yatukyogeko bwe tutambudde olunaku olwaleero abalamazi tubaagaliza okutambula obulungi abatandise edda n'abatuuse mujjuke mubalamaza mubamba naffe abavudde ebweru w'amawanga Nigeria, Kenya, Zambia, Tanzania, bane Sudan nolwekyo empisa ennungi nazo zikolebwe muleme kweyisa naddala banaffe abanyaganyaga gendera ojja kunyaga ojja nyaga omuntu mu Sudan yeewuunyiyaga ti bano babbi ekifaananyi kifune ekibi temubba abagenyi weebali munabba nga ebyo biwedde mulindeeko bajja batambulira eyo bajja mugendere batera kuba nga bo bambadde ate uniform zaabwe sigamba bali abatabadde babbe ne empisa ennungi tuzikole kubanga kiba kifaananyi kirungi ate eri abalala programu bwetu bwetambudde twaga tumulemu katono tudde n'ebintu byaffe ebirala bingi tova ku Bukedde TV.